I don't want anybody here. Temutya nawe.
Galakani kamali. Karere goldi yenna mutwale. Goldi omugaga yita musiru. Tasobola namuteeka. Omuntu wagaggawala n'agira. Olowooza waliwo omugagga omusiru. Wala Yesu musiru mugezi. Nnyo. Ate talina tabbi yonna. Linga munnamawulire. Awulire. Kati awulinga asalakala yini, nze sisalala yini. Bw'oba owulira ng'oyagala, ola kyoyagala nze nkulagire wano nti nsobola okusamba. Mumanyira abantu. Soogedde. Olutalo titi. Kati abalala bava eri. Buli ali awo ogenda okwetegereza. Nga tolina. Kugambye kaagamba Kanyama. Naye kyogenda okukola. Baba amasavu ge batukoledde. Sigirabye. Anaga ekikozi. Omulaba alemera ku banna batanza alinayo sewo omubiri. Oyo tuli kansala. Bwe bakubidde simu bagambye ki? Nze bankubidde buziti jangu wano ewa mwami Lwasa. Naye tebambuulidde nga nkitegeredde wano kye babadde baagala. Babadde banoonya golodi. Kati omutuuze ono yeeyisa atya ku kyalo? Talina buzibu bwonna. Bamuwaayiriza. Era kalibiri ebibye bya mirimu. Ni ku kyalo talinaako buzibu. Walabye ki Moses? Mati nakabuko. Anti kati simanyi kubanga nawulidde bajja bamulondoola ne mu ofiisi ye. Naye wano kuno okwaffe kwe kumuleeta eno kuba bamukwata bukwasi ndoza ali mu kkomera. Wategeera ddi nti bamukutte? Nkitegedde leero. Kiki ekiyinza okuba nga kyamukwasibwa? Anti banoonya golodi, bagaalina golodi. Naye muno basanzemu empapula ezirabuka nti kwagulira kwe mukyekingira zibasanzemu naye nga golodi yennyini taliimu. Kati gwe bagambye ki ekiddako oluvannyuma lw'okkebera? Kati bakyalina bye bawandiika, empapula ezo ze bawandiika zibagenda bawandiika, nange nsigazeeko kopi, n'awaka wasigalewo kopi, nabo bagenda batwalire bakama baabwe.
nawulira empewo The zooming of the Lwasa. What? Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.